enda omanyi ekikolwa kimu kiba ku presidences nyingi kiteekawo. Ekisooka omaze ebbanga ddene nnyo ng'oyabika n'omusajja ku nsonga z'okukkiriza n'okwegaana omwana. Finally omwami n'avaayo nakkiriza omwana. Ekyaliwo wakati wo n'omwami okumala nakkiriza omwana tetukimanyi, naye ffe katukkirize nti omwana yamukkiriza era byonna byali amubuusabuusaako byavaawo. Naye ekyo tekijjaawo byaliwo mabega, yendowooza yange tekijjaawo byaliwo mabega. So focus mwandibadde mugiteeka ekisooka mu kusooka kulikavalinga budde omwana bw'abadde amiisinga eri taata we, si kulikavalinga budde mwe ababiri mwe mubadde mu miisinga, kubanga sisuubira nti ne mukutandika bwaliwo. Kakati mutandise okutama, mutandise obutalabika bulungi ku social media. Era waliwo neyaŋŋambye nti oba ku babiri waliwo yadduse mu rehab. Of course sinaako bukakafu, naye okusinziira ku bifaananyi ebitandise okuvaayo tebinyuma, ate naddala nga mubikolera mu kamera. Luli tubadde tugamba nti bw'oba mwagala kufuna comeback muvaayo mukola lives nga muli babiri, which is okay. Naye kale mutandise okukoleramu ebintu ebyesittaza, mutandise okutama, mujja kubeera nga kapa ezimu abantu zebaagaana. So mbadde nsaba ku mwenna kubeeka afuna ku magezi, mulekerawo okutuuka we mutuuse, waliwo bye tutandeetaaze kumanyanga ffe kuba tebitukwatako. Ekisooka gye mwali nga mwekwana tetwaliyo, akye twali awo ne mwekwana ebyammwe temwatukubira masimu, ne mugenda ne mukola bye mwakola tetwabimanya. Paka Grace Scanning afunye lubuto ne bitandika okujja nga ga mu nkubo. Grace Scanning akubira ono, za amasimu go agakuba, akubira ono, munnange nno olubuto ndulina ne taata waalwo omumanyi mumuta Prince Omar, naye alwegaana. Ne tubimanya. Tumala okubimanya, Grace Scanning ovuddeyo otandise okulumba gundi omugamba nga bwaganya omwana biki ebyo byonna tetubiinaako buzibu. Naye ekibuuzo essaawa zino ate okubanga omwami akomyewo mutandise okwekolera obusolosolo ku social media, kiki kye mutuukako kituyambirawa? So njagala okubanga mbategeeza nti muyina ekyamakulu nnyo kye musobola okukolako ng'okukuza omwana, okumwagala, okusinga okutandika okufokasinga ku mmwe nga ne bemufokasinga ku biyinza okuba si bituufu. Era ndowooza over the weekend we nawulidde nti taata wa Prince Omar yagaanye Grace Scanning. Bw'obeera ggwe, on a serious note, bw'obeera ggwe, kubanga taata kiki kye yandibadde ayagala mu mukamwana. Ebiseera bisinga abakazi mulabibwanga abajja mu bulamu bw'omusajja okumukuza, era mu family ezimu we babeera nga omwana omulenzi oli n'omuzannyo mungi teweefaako nnyo, maama we atera nnyo okugamba nti kankulinde bw'ona wasandabe, kubanga obufumbo kirabikanga omutendera gw'abakulu oba ogukuza omuntu. Kakati omuwala osuubirwa nti bw'ojja mu bulamu bw'omulenzi olina okuimprovinga, omulenzi oyo alina okuimprovinga, alina okubaako by'asuula n'abaako by'afuna. Asuula ebitali bya buvunaanyizibwa n'afuna ebyobuvunaanyizibwa. Kakati bw'obanga gwe ennaku ebbiri z'omaze mu bulamu bw'omulenzi awo w'obutuusiza, kubanga tutulangako Prince Omar ng'anywegerera ku mutimbagano ebbanga lyayagalidde abakazi. Tuyinza n'okubawa omukisa tubagamba nti bannange woba oli ex wa Prince Omar gy'anu tusinkane ku State Square nejjula nitugendako ne mu Centenary Bank. Sigambye nti bwe kiri naye nga abalina ba ex, naye tetufuna ngo wadde n'akafaananyi n'akamu ng'alina gwanywegera. Kakati Grace Scanning osuubira Sezaala akulaba atya ng'olabe Sezaala omuwadde ne ku mukisa okulaba mutaani w'engeri gy'akuba mu kiisi. Taata wadde takimanyi kumanya nti mutaani waaba akuba kiisi azibirira. Bw'omuwadde ku mukisa akirabye omusuubiramu ki? So ndowooza naddala mu kino ekintu Grace Scanning ekisooka gw'abadde nnyo mu mawulire mu ntandikwa nga okuba omusajja okwegaana omwana. Ekyokubiri, gwe mukyala abadde alabibwa ng'alekeddwawo. Kati kitegeeza nti mweno firimu olina okubeera soba nnyo, bwale tumanyi kyakomezaawo ono, oba ontegeera. Kakati olina okubeera soba nnyo, olina okulowooza okusukka ewala. Ekyokubiri, Grace Scanning kifaananyi ki ky'owa abaana ab'obuwala abali eyo abakulaba? Abaana ab'obuwala temwandibadde awo nga mutwalibwa nga abatwala we baagadde ne musuulibwa nga we mwagadde. Omwana omuwala tewandibadde awo nga akwagala waakwagalidde n'akulekawo ye bw'ayagalidde. Twakula tumanyi nti omuwala we baba bamukwana sebo akuwaayo n'ennaku ne wabanga omukwanye nga yagadde nagamba come on Friday for my reply, naye nga yakkiriza dda.
ako kataimu kalinga kakukuma kitibwa kya mukyala ne maama Grace Kanu yagala tugamba nti banga munange lyomazaawo obadde munange oli ku muliro nga Prince Omar gw'olinda era munange weyamaze okukola byakola yakusanze olyawo obadde tolinaako booli obadde olyawo awo kisanga Kampala so ekirowoozo nno kyange kigenda eri mu ababiri ne Grace Kanu nga bw'oli maama w'eggwanga nga bw'oli muyimbi alina kuyitya okusinga ku Prince Omar kubanga Prince Omar akufunamu nnyo okusinga bw'omufunamu ekisooka oli muyimbi okumusinga ekyokubiri obaddewo okumusinga so olina ekyokufiirwa kingi oli mukyala n'ebirala bingi nnyo so ndowooza nti beera mukyala beera mukazi nnyo okusinga ku Prince Omar osobola okumulambika waleme kubaako biyitamu nga bitandise okuyitamu olina kudowooza Prince Omar olimpe tufunye omukisa netusomako tufunye omukisa abamu netukuba n'abazadde ku bbali era nga wembogeddeko siyabavumira nga mino sikirabo naye ate bagonzeemu enkulu tesobya naye bagonzeemu because when I know me Omar wenjogera kijja tuuka eri omuzadde omunauganda ajja kuntegeera there's a lot of things that divert me out ng'omuvubuka alaba ensi ddala nina music bino bidongo budde bwa kiro nina byendaba enjaga nkunyumizeeko taata ewaka ngambe taata adde ntambula nendaba kino nti nente nate njatule ntya nga amateeka gonkubira ga sharia loota busse otaddewo otya ate kyowaseka sente mu music obi that's not right tufunye omukisa netusomako tufunye omukisa abamu kale oyabadde Prince Omar obubaka yabadde ku live ng'agezaako okubaako obubaka bwatuuse eri taata we okukendeeza amateeka first of all nga Grace Kanu bwe nkugambye omuzadde asobola okubaako byayagaliza omwana we era ebiseera ebisinga omuzadde alumwa nnyo singa alaba omwana nga tafuuse ekyo kyeyali ayagala omuzadde akole omwana abeere omuzadde oyinza okumuchallenge nga singa maybe kyali akwagaliza nga yali akwagaliza kubeera musawo bano ofuuka ki ekisinga ku busawo maybe awo osobola okumuchallenginga naye buli bwalaba nga alina kyali akwagaliza naye ng'oli wansi waakyo olumu ayinza okunyiiga kakati ekyo kyogenzeemu ekipya kirina okuba nga kirungi nnyo okusobola okunafuya omutima gw'omuzadde okuva ku kiri kye yali akwagaliza adapting ekyo ekipya kyokola kikyolimu ekipya but then taata wa Prince Omar ekisooka omwana no gwamuleeta mu mawulire n'omuteekamu sente nnyingi nnyo abaazirya bewaproti waziba buli kimu nga bwewakiteekamu gwewakikola kakati omwana no wamuleeta mu mazina g'enkima oyinza okuba gwe ekifaananyi wabweru kiwali walabanga bakamiliyoni bajja mu bivuno bajja mu bisaawe ne bajjuza ebisaawe nga bayimba walaba femu ey'omuyimbi eyo gyatambula nayo tewamanya kiki ekyali munda mu ekyo kiwali oyingizaamu actually it is a big problem eri abazadde bonna abasupportinze abaana baabwe okujja mu bino ebintu ebya showbiz waliwo omuzadde omulala yayingiriza mwana we ekintu kimu naye ng'olaba omwana abonaabona naye ng'ate omuzadde oyo yasasulanga ssente omwana we n'agenda ku TV emu n'akola n'asasula ssente omwana we akole kino naye ye kyeyayambalanga yono sayimu gwolaba ali mu kkooti essaawa zino amakya gonnakola ali mu studio yayo ali mu TV yayogera naye teyamanya bino biri wansi oba biri mabega ey'ekifaananyi kino kyoyambadde kakati taata wa Prince Omar kirabikawo waliwo reality gy'otaategeera gyeweetaaga okutegeera obulamu bwa mutabani bwo ekisooka showbiz obulamu buli plastic ebitundu nga 65 ku buli 100 ebyaddala bitono nnyo bijjuddemu okulimba nabiki so kakati amateeka nga bwe walambika mu ntandikwa biyinza obutaggwa bigenda bikyukamu kyova osanga omuyimbi atandika nga wakadonkamu atuka nejjula n'agamba nedda kakati ne bandi muyimba lwaki si lwakwandika donkamu gwe yatandika naye amuvuddeko naye bwagenzeeko mu market arealizinze nti kati ate bandi alabika akola nnyo kadonkamu nyinza omuyimba naye ate nyinza obutagenda muyimba ku mikolo nga ate ntagayo olimba lwa bandi lugenda okuyimba ku mukolo so awo watandikira si wooba osibira osobola okuddiriza osanga tuyinza kuba tulina ku Prince Omar nga tumukalakata naye nga the problem yavangawo lwansonga nti wamudinayi wamulaganga nti bw'ovaayo mu public n'okkiriza nti no olubuto lulwo omwana wo ogenda booswaziza family kigenza okuggwa nga Prince Omar alabibwanga omusajja atali wa buvunaanyizibwa kyokka nga ate mu market gye wajjamu eri dominated by bakyala be bawagizibwa b'omuziki abasinga abakyala bwe batandika okukulabako ebbala naddala nga kiri against them oli musajja
tolabirira baana ate nabo bakyala balinayo abasajja ebyo ababazaalamu abaana baagaana obbalabirira bakukyawa takwalala kubanga Grace Kani amwagala nnyo naye oli kifaananyi ekimujjukiza ogusajja ogwamuzaalamu abaana basatu ne gumuddukako oba ontegeera bulungi so tokkiriza kiyinza okubanga ekyo kiwa kibuusa amaaso n'otakimanya nti nyinza okubanga mutabani wange mugamba nti aleka omwana ono ow'obuwala naye omwana omw'obuwala wamuleka kifaananyi kimutabani wange kyengenda omulekera so Taata Prince Omar kyandibadde kya buvunaanyizibwa okkirize nti ono nno yakula musajja mukulu omuleke akole decisions ze bwe zinaamuleetera obuzibu kijja kwajja okusinziira okweterereza ebiseera bisinga omuntu wotamuwa mukisa kugenda kugezesa ebyo byalowooza nti bituufu ekiki ekituufu takijja kulabikanga kituufu lwa nsonga nti mu bwongo bwange mulimu kyendowooza nti kituufu kakati ebiseera ebisinga omuntu omuleka n'asooka agendayo ye n'alaba kyayagala oba kituufu okay okay kale kakati kano ka video eno guni eri international